gw'omusuubuzi Hamis Kigundu ne banka ya Diamond Trust Bank DTB ogubadde kusuubira okusalibwa olwaleero gwongezeddwayo. Abalamuzi abasatu abadde bakulembeddwa Kenneth Kakulu bagamba nti ekyakolebwa DTB ye Kenya okutwala ensimbi z'omuwaabi obuwumbi obuwera ddala 20 n'ebyapa bye kimenye mateeka era nga tekikkirizibwa mu ggwanga. The judgment is ready and fine, and I'll go straight to the resolution. You have the facts, the issues. So I have carefully considered the appeal of the appellant and particularly the grounds of appeal. Most of the grounds of appeal deal with points of law as to whether the transactions issued by the appellant were illegal transactions. Ground 11, the issue is whether the learned trial judge erred in law in entering judgment for the plaintiffs as prayed for in the joint claim by virtue of Order 9, Rules 6, 8, 10 and 30 of the rules. Wabula abalamuzi era bategeezezza nga bwe baagala omusango guno guddizibweyo mu kkooti enkulu era ne bategeeza nga bwe baagala omuwaabi Kigundu okusazaamu ezibu ku nnongoosereza ezaakolebwa bannamateeka be. Bo bannamateeka ba Hamis Kigundu nga bakulembeddwamu Fred Muwema beemulugunyizza ku nsonga y'abalamuzi be balumiriza okuba nga balina kyekubiira mu musango guno. Ow'omulamuzi omupya ng'eragidde ba parties nti byonna bye baakola wansi okugezanga okukola amendment hamu gye yakola okuteekamu ekigamba nti bali bamenya amateeka ga Uganda ebyo bagambye babijjewo. Can you imagine? Babijjewo mbutuddeyo ku claim nga bwe yali ne bagamba n'okugamba ekirala nti kooti weba yasanga nti agreement eza banka zaali irigo zaali nfu tezaali mu mateeka lwaki yagenda mu maaso okuwa Hamis sente. Muwema era ayongeddeko nti bwe kiba kyetaagisa musango guno guwaba mu kkooti z'e Kenya bo tebalina kutya kwonna. Nti judgment tugiwulidde ekirungi tebavuddeeyo kugamba nti Diamond Trust Bank Kenya kyeyakola kituufu. Muwuliddeyo omulamuzi agamba nti kyebakola kiri mu mateeka tebakyogedde wabula bakoze shortcut ne bagamba muddeeyo babawulire. Agira otya nti ebiwandiike hamu bye yasooka okuteeka byateeka okubeerako takyusa eryetteeka teririyo tolina buyinza kusalirawo omuntu azze mu kkooti nti woza bwoti kino olupapula lugjeemu nze nteekamu lwenjagala. Ye Kigundu agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose nga banka engwira okwagala okunyigiriza bannayuganda ekintu ky'agamba nti agenda kukirwanyisa. Nga banka zisala omusango ogwava wansi nga tuwangudde lwa nsonga kyazuulibwa kyabagwira bano bannanyini banka zino bajja ne bakola wano transaction nga tebalina license which is illegal. Ffenna bannayuganda bannaffe bali eruzira baliwa bonna babasibidde illegality. Kati test ebadde wano nze ndi musanyufu era omuntu ajja kumbuuza nti hamu okubeera nga kisalibwawo nga mukirabye essanyu olijjawa. Ono ayongeddeko nti omusango guno si gwe yekka wabula gwa bannayuganda bonna. Abaana baffe bonna bwe basoma bonna bajulira kimu kulinnya genda bwe lukola ki kolera bazungu. Kati ne babeera nga baatukwata obwongo nga tulina kukolera bo bakubeera bakozi baabwe. Omusango guno gubadde mukulu lwa nsonga gubadde guditamininga nti oba ddala tulina judicial and economic independence ng'eggwanga. Kati kizuulibwa despite the fact nti illegality nabo bagiraba yakolebwa naye ekyokubeera nti tebaagala kunyiiza bali bannaffe etteeka awo terikola ki terikolawo. Sarah Nakandi, STV, Select EY'ENJAWULO.